Uganda saako n'ekibiina kya National Platform saako n'omukulembeze omululu Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga yeegendereza entambula endya ensula na buli kimu na buli baayogera nabo. Njala mu mpitirano mukulu Christopher Damulira kana akatambi kamutuukeko. Christopher Damulira kana akatambi jala kakutuukeko saako akulira ekitongole kya DS oba former CMY akulira ekitongole kya ISO saako poliisi SFC n'amagye era katuuke wali Nyando Yosoferi Museveni ne wali mutabani we Muhoozi Kanyarugaba saako ne Sali Musale nayo yokwedda byonna ne kagulupu kamwaka Abanyarwanda. Nzize okwogera bino bino nga mbitegeeza era nga bijja kuvaayo okujjonga muganyo bikola naye nga tetwagala mutte bantu bintu by'ekisiru. Mumanyi nti eggwanga Katonda lituweesa mikono ebiri ng'obukulembeze bulina okukyuka oluvannyuma lw'emyaka 5 mufuze eggwanga emyaka 4 mwagala ditwalira ddala under the occupation of Toastmaster dynasty kitajja kusoboka. Nga mutegeka okutta abantu n'okufuna mubbe byagala ekyo tetugenda kikkiriza tuluwala okubonoonera ddiiru ezo. Ekindesa kipayo jara katambi kano katuuka ku mukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu naye akawuddize bulungi njikana kamusanze. Ku Sunday najja wano anemba wa Sunday special neeteekamu information eraga nti waliwo olukwe olwa Christopher Damulira n'abantu bemmenye mu katambi gye buvuddeko katono nnyo abateekateeka nga bali bamaze okuteeka obuyinja bwabayeekera okwetoola mu bitundu omuli Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe n'ebitundu by'Ebunyoro nga bino byonna biri state funded. Kati nembamenyera abantu abali mu kintu kino abadde bakifandinga balina n'ebyambalo bya National Platform balina n'ennyuta balina buli kimu era ng'emmotoka zibatwalira emmere bakola training bakola buli kimu n'ebyokulwanyisa abawadde n'ebbomu bibagenda okuvaayo oluvannyuma bakwate babapresentinge ku international media, mainstream media ne ku local mainstream medias okugattako ba YouTuber n'abantu bangi nnyo ng'ekigendera ky'abantu bonna kyakulemesa mukulembeze waffe omululu Kyagulanyi Ssentamu okwesimba mu kalwa akajja aka 2026 naye kati bali mu kutya essaawa zino bwe namaze okuba programu eyo ku Sunday ne basattira kati bakyusizaamu enkola yeeruwa. Gwe wenda Munnayuganda ali eyo njagala ompuliriza bulungi nnyo. Okusookera njagala kutegeeza abatwala ebyokwenda ku kitabo kya National Platform. Ngenda basaba n'obuwombeefu mutandika okuteekawo okukebera buli muntu yenna ayingira. Mufune mu mental detectors mutandika okukebera buli muntu yenna ayingira. Ekijja si kirungi. Muteekewo abantu abakebera buli muntu ayingira. Omuntu atayagala mukebera addeyo kubanga balina kye baplaninga gye bujjako awo. So njala mbere careful nnyo mu nkungaana ezigenda okubeera ku kitabo kya National Platform. Bano abasajja tebaswala bo okuswala baakunaaba mu kyogero akola ekintu gwe kyolwa nkyo kiswaza ye n'akita nga tekimuswaza ye n'ayisawo kyayagala. Kati ndi wano bategeeza mubeere nnyo very careful ku kitebe waliwo bintu baplaninga mu wiiki bwe bagenda okugabira kaadi wanga tebannaziga balina kye baplaninga ku kitebe ekyo si ekikulu kyekirwa. Omukulu Kijambiya Christopher Damulira Mwaliamungu bwe namaze okukola programu y'oku Sunday ne mbakuba kati baze ne programu empya naye nga yefaanaanyiriza n'eryeruwa. Mu byo babala byonna babala president omukwata bamusireko emisango gy'obutemu oba egy'obutuuju n'egy'obuyeekera bamutwale mu court martial then bo bayise mukka mu kisero nga bamaze okuyisawo Nyando Yosoferi n'akabijja konna akagenda okwesimbawo. Kikigenderera ky'ab'ensonga kye bakola ebintu bino byonna. Kati njala kulabula bannayuganda mwenna information gy'empa eno njiwanga ngenda gibesinga mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe naye kino tekyeyibaaza abantu ab'ebitundu ebire bya Uganda naddala bifo mutera okuŋŋaanira abantu abangi. Njagala bwe njogera ebitundu bino nti Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe information gy'empa ogaziyo obwongo bwo n'ekifaananyi ogiteeke mu bitundu ebire by'eggwanga ebitera okubeeramu enkuŋŋaana z'abantu abangi enkuŋŋaana z'abalokole oba crusade enkuŋŋaana z'abalokole oba ebivulu oba emikolo eminene nga gitera okubeerayo. Njagala naawe ekifaananyi kyo kisiige kisobola okubeerawo. Mujjukira bulungi nnyo mu 2010 World Cup yali South Africa. Kale Kayihura ne Museveni baakolagana okutega bomu e Makindye, okutega bomu e Kabalagala, okutega bomu ku Rugby Club e Rugogo eyatwala obulamu bw'Abannayuganda abangi abaafa. Era ekyaviirako Museveni okusituka amagye ogatwala e Somalia nakati gye gakyali olw'okuba nti kyali kigendwa kikyafuna ssente. Kati bomu ezo ze baatega e Kabalagala e Makindye ne ku Rugby Club ze bagenda okuddamu okutega very soon mu Kampala, Mukono, Wakiso, Entebbe. Ng'ekigendera kyabwe ki? Ekigendera kyabwe batidde akalulu akajja era tamwe bagenda kikola. Naye ng'omuntu gwe basinga okutera Kyagulanyi Ssentamu kye balina ekyokulwanyisa kiri kimu mukwata muteeka mabega
wemitayimbwa emikono giyita omera muwemba nga kyebabala kwe kumusibako emisango gy'obuyekera n'egy'obutujju. Kati architecture wa bomo ziri eza 2010 yali kale kyezikayihula nabagamba mu system yakomawo. Kati architecture wa bomo zino zigenda okuvuga mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe ye Christopher Damulira Kijambi ya Maria Mungu. Agenda kikola atya? Mujjukira nti ebbanga libadde liweze nga Kampala City Carnival baali bagijjawo. Ekyabatanulidde okuleeta City Carnival kabadde kakodyo kakuteekawo Carnival eyo mu biseera mpawe kaaga bategemu bomu ekuba abantu. Bomu ebamala okuba abantu bateekewo state of emergency, bateekewo ne curfew n'okulimitinga gatherings ennene. Olw'okuba mu kalulu kali akabadde aka 2019-2020 kisenyiga 19 yabayamba okukwata enamba y'abantu obutaba bangi. Kati balina option ya kendeeza abantu. Kye balina okukola we kusettinga bomu ezifaanagirizaako eza World Cup 2010 mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe basobole okuteekawo curfew ne state of emergency. Saako bawona okuteekawo state of emergency bateekawo ne curfew nga ssaawa ziwera ssaawa 12 teba muntu atambula mu Kampala mukono wa Kiso Ntebbe n'ebitundu ebirala. Kati mukulu Christopher Damulira ssente bazimuwadde dda okukola ebintu bino. Era yenna eyanitiatinze okuteekawo City Carnival y'omu kubakkirizganyiza ne state nga bagenda kukola ekikolwa ekyo. Kati yenna anaagenda mu Kampala Capital City Authority Carnival egenda okubeerawo. Ogenda ekiraamo kyo maze kiwandiika nga n'ebintu byamaze bigaba kubanga akakodya akalyo kakubategeramu bomu awo si wokka. Ku lusedi ez'amaanyi ewakuŋŋanira abantu abangi ne makyaki mwegendereze nnyo. Ebivulu gye mugenda mbivulu kati mwegendereze nnyo kuba bapulaninga okuteeka bomu ewakuŋŋanira abantu abangi ng'ekigendera kyabwe kyakukwatira Kolba Kyagulanyi Ssentamu 1 bagenda kuvayo immediate bakugambe nti tukutte oba tulondodde abateze bomu zino nti ye abantu bano bakolaga ne Kyagulanyi Ssentamu era obujulizi bwe buno. Bajja kuleeta ebyambalo baleete bomu bijingirire n'abantu bajje ku mawulire bakonfesinge nti bo Nuupu oba Kolba Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mukole ku wingi eyo fenaffe tusigale eno mu byobululu. Kati bo bate bagenda okujja nga bakonfesinga naye nga mukimanyi nti ne baganda baffe okuli Machete okuli Machete okuli Olivier Rutaya okuli Mujahadini Sanya ebintu bye bajja bateeka bakole ebyobuyeekera ne babigaana ne mujja ne mbikuba ne bisaanawo. Kati babivangako eri mission yabali mukomera twagikuba kati balina eyaabwe najje basomeseza nti eri under ghetto structures eza Damulira ze yakola. Era mubadde mula bonna abaana munanjuli abagenda kula video bwe muyita mu ghetto ezimu ez'amaanyi mu Kampala ba ghetto commanders ne baddayi hadi ba ghetto structures eza Damulira tebaliimu. Teweebuuza lwaki bali luddawa beba abaana Damulira byatutte ne gavumenti ogenda otendeka mu bitundu ebyenjawulo obuyeekera ng'abawadde engweza national platform okukola obuyeekera. At the same time be bantu bagenda okukozesa mu kusetinga bomu Kampala mukono wa Kiso bifo ebyenjawulo ng'ekigendera kyabe kyonna kumala kukuba abantu bomu bateekawo state of emergency balimitinga gathering nga Kyagulanyi bamaze omukwata bo bakole kye baagala kuba bajja kuba automatically mu gym. Nababuliddeko nti opposition basinga obungi olukono no balumanyi era kubanga mutuukira abantu abajjabaga nti ffe twakimanya tajja kwesimba bagenda mukwata. Kati kino kyonna badde bakimanyi. Kati njagadde okujja okunogera eddagala ekiwundu kino ng'obudde bukyali ebintu bino byonna biyimirire. Kati mbategeezezza mwenna bannakampala Mukono Entebbe wa Kiso n'ebitundu ebirala byonna by'eggwanga ewakuŋŋanira abantu abangi mukitegeere nti Mariam Christopher Damulira ISO Semwai poliisi amagye ne SFC bali mu nteekateeka esettinga bomu nga tugenda wano mu kalulu wano era bagenda kikola bulungi okujja ku ngeri gyenkyabiza bayinza obutakikola. Kati gwe ali abweru wa Kampala tekikweyibaaza nti olw'okuba njogedde Kampala basobola okukyusaamu naye ng'ekigendera kyabe kikulu kyakujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akajja nga baagala mukwata. Nabagambye nti badde bapulaninga omukwata nga akomyewo oba nga bamuleka n'atuuka mu makaago bali bamusanga ku kiteewo bawantu wonna ne bamuvumbagira ne bamukwata. Emission yaabwe nakati ekyaliwo naye ng'ekisinga okwewuunya omuntu ali ku bunkenke ennyo ye Muhoozi era yasinga okupikamu ekintu kino olw'ensonga akimanyi nti baali babaza omuzannyo gwabwe nga opposition yonna yaabwe tebamanya Kyagulanyi gye yava. Kati Kyagulanyi okujja mu sequence eyo mu line eyo yayonoona buli kimu alabanga Kyagulanyi agenda omulemesa okufuga eggwanga ate nga kituufu kubanga Muhoozi n'okufuga eggwanga balina okumala okukyusa constitution si Munnayuganda aziwero ne kitaawe si Munnayuganda family yonna si Bannayuganda so balina okumala okukola ebintu bingi nnyo. Kati ayagala nnyo era afa nnyo bw'abeera mu meeting akuba emmeeza abuuza kino bayita ne chief justice bamwebuuzaako ne bayita attorney general bamwebuuzaako bute bagenda okikola naye olw'okuba nti bali bannamateeka baga no
ekintu kino kimukola kikyamu kino tekigenda kuvamu kino kiri bwe kiti emisango gye mugenda omugulako kigenda kubeerwa gikiyinza obutakola ate tulina abantu ku social media bloggers abafulumya information gye mbamutesizaako kwa kijja kutubeera kizibu nnyo okuactivating ebintu mwagala okukola soka ne kibaleetera obuzibu so njala kutegeeza gwe wena kyali wange ali mu ghetto ng'oyagala proving information gye kwa mutandika okunoonya abaana bakali abadde mu ghetto ez'enjawulo bwe mubasangayo mpozi nga bagenda buzz oluvannyuma lw'okuba exposinga naye nga badde baabula nga ne komanda waabwe yennyini abatwala oghetto stock kyaddamu abadde yeebuzaabuza ng'afukaana nga takyalabika ne mawulire ng'atambula Kampala Mukono Wakiso Ntebe ng'agenda Kebunyolo eyo mu Kampala muno nga bali mu kukola ebintu ebyokutegeka abayeekera mu bifo by'enjawulo naye nga abayeekera ba gavumenti nga bo muzenyiri badde bazitegeeza gavumenti ng'ekigendera kyabwe kyakwatako Kyagulanyi Ssentamu kati gwe wenna anaagenda mu City Carnival gw'omanyi ekyabbo mu kyo baagala kikozesanga kanyeebwa okufunirako state of emergency n'okuteekawo curfew babenga basobola okulimitinga cloud gathering oba cloud olwensonga tugenda mu kalulu nga batya Kyagulanyi so ekyo mukitegedde bwe mmalo kitegeera kiba kitegeeza nti mulina okwegendereza ennyo ne president wonna wooli nkusaba otwale serious information ng'eri serious olw'ensonga manyi nti ofuna intelligence n'okunsinga bino njagadde bikutegeeza nga obudde bukyali kubanze gino gy'emirimu gye nsinga okukola mu budde nga buno bwakazigizigi nze wano wenzigirayo enjala zange zonna diversion zigenda ku social media muzireke zitambule kubanga tupiikingamukko diversion zibeerawo ne tupiikingamukko information ne tulireetinga ku biki ebibaddewo na biki bigenda okugenda mu maaso so sometimes olumu diversion zozirekamu bo bennyini ba state agent script zaabwe oba ebiwandiiko bibadde okusoma okukolerako diversion bamanyi okuzivaako ne bagenda personal ne baexplodinga ne bablowinga cover zaabwe olw'okuba nti bavudde ku script kati nazo muzireke zigende mu maaso tujja kutegeera ekituufu kyekiriwo kiri ekirala ngenda kusaba comrade mwenna essaawa zino muli abantu bangi nnyo abajja empapula z'okwesiba kwa pulezidenti abakyali maka g'abakitaabwe abakyasoma abatalina mirimu abalalu abategeera n'abatategeera eno yonna bakulyetinze point of discussion obanga Museveni essaawa zino agezaako nnyo okuteekawo emboozi ey'okwogerako mu mawulire kati ngenda basanga na Uganda mwenda bawuliza akatambi kano ekintu ekyo mukireke kibeerewo kubanga it's their constitutional right okugenda okwesimba wabula ekigenda obajjamu nammwe okutegeera nti bano bonna bali state funded kwe kuba nti omuntu atalina akyali bazadde be akyali mu ssomero atalina mulimu aggyewa miliyoni 2 zagenda okuteeka mu kwesimbawo nga tasobola kubala ali wadde ya LC wonna agijjuza nga naye yafamire esobola kutuula kati kyembagamba nti biserimu ekintu mukirekane mukibeerawo temukiwa time bagenda kuleeta abantu bangi nnyo nabagaba bakyalina ne Kyagulanyi gwe banoonya ne Kyagulanyi ogwo banoonya ayinza okuva mu kyaki y'abalokole kubanga ono Silver Kyagulanyi ye yakyabalemesezza omuyimbi Silver Kyagulanyi akyabalemesezza kati waliwo Kyagulanyi gwe bazimba ali mu kyaki y'abalokole Samuel mu bitundu by'Entebbe awo yali mu bitundu by'Entebbe bakyamutetenkanya naye njagala kufuna ebifaananyi bye ne kyaki ne bwafaanana bamuzimba oyo kati njagala bagamba eyo tuleme kifula point of discussion olw'ensonga bo bakulyetinga ekintu ffe tujje tukyogereko tutwale obudde entalo zonna ezibaddewo oba diversion zonna ezibaddewo omwezi guno muzirabye bwe mutazogeddeeko nnyo zigenze under the table ne zifiira awo badde balina okuactivatinga entalo endala nazo zijja kuyitawo tufokasinga ennyo ku kuba omukulembeze n'okutandika okunoonya enkwezenge na buli kimu kyonna ekyetaagisa mwe temufa kuba ne bagenda okwesimbawo bagenda kuleeta abantu bangi bawuti pepe nzala kubeerako abantu 10 naye 10 kino omuntu omukulu ali ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu abasigadde bonna balina constitutional right naye sooka weebuuze lwaki atalina waasula akyasula mu bazadde akyasoma atalina mulimu ate bamukkiriza okukola ki bamukkiriza okujja okukima nomination forms naye ekirajala musooka mutegeere lwaki kyamani w'ebyokulonda buli kaseera akola press conference ng'akyusa amateeka balina kibabala kubanga ekisinga obukulu baagala ku disqualifying abakulembeze ba national platform bakandidate basinga obungi baba disqualifying mu eyo system bye bakama gyali mu kukola bagezaako nnyo okubaagala ba disqualifying kati ekirala bakandidate ba national platform mwenna abanaafuna kaadi nabalabula dda ne bagamba mwegendereze nnyo mulina obutego bungi babateze abasinga obungi banzala okubakwata before nomination abayinza obungi banzala okubajjugulako emisango before nomination abasinga obungi bayinza obba exposinga muloogi gye mbeera mu sawuna gye mbeera entalo za famire zammwe ez'abakazi nga exposinga ne zibaleetera denti oba ne zibaleetera eddibu mu kalye yammwe ey'okujja okufuna obukulembeze bw'okusaba akalulu kati entalo eziri mu opposition nga balinza national platform okusunsula abo bagenda okwesimbawo ezo entalo bannayuganda mugenda zirwanira ku ground okusingira ddala abantu b'e Masaka njagala kusaba abantu b'e Masaka mwenna
tewa muntu n'omu abuzaabuza nti waliwo entalo wakati wa national platform simanyi n'empuuga ebyatuuka ku mpuuga mbimanyi ne banne bo beegaana ekibiina ne bakola ebyabwe so temudda mu ntalo zaabo munoonye abantu abatuufu bagenda okwesa mu kadde national platform nakyo kiggwe kano ke kasembayo ngenda kusaba abantu mwenna abaagala Uganda ey'emirembe obudde weebuli bw'oba olina okwemulugunya kwonna situka busimbaalaala ogende ku office ekavule olaba abakulembeze obabuulire biki ebiri ku ground mu kitundu mwoli akakiiko president ke yateekawo kakyaliwo mugende mukabulire bizibu bino byonna ebiriwo naddala kati okusinzira endolitonzuulira nnyo mu bitundu by'e Kayunga mugende musituka by'e Kayunga ne musituka abantu 10 ne musituka nga mulina information n'obujulizi twagala obayikiriza ekintu nti yeesitukidde tonyo matabangufu bw'osituka ng'oli omuntu 2 3 4 ne mutwala complaint yammwe nga ne mugyogera oba mu buwandiiko oba mu bigambo ebeera more valuable than okujja ku social media okukiriminga oba okukubira lumbuye nabagambye nti okuva president beteekawo akakiiko ako si kyagala nnyo okujja ku social media kukola bintu ebyo no musituke kati njala kutegeeza abantu b'e Kayunga abalina complaint ku bantu abagambye nti bagenda kuwa kaadi please musituke mujje mulete complaint ku kitebe abantu b'e Mukono abalina complaint ku bakandidate bagenda okwesimbawo nga mubamanyi nti bantu ba state musituke ku kiri mujje ku kitebe nga mulina evidence abantu b'omu Kampala omuli Makinje omuli Lubaga omuli Kawempe mwenna musituke mwekwata abantu 5 ku 10 musituke mujje ku kitebe mugende fidako okulaba abakulembeze tubanyonyola ensonga zaffe ku bakulembeze ABCD abantu b'e Masaka muntuukiridde bangi nnyo nga muwoza ate simanyi abantu ba DP block bajja munupu bonoonya ekibiina yes musituke mwetekemu transport mugende ku kitebe mwogere abantu abonoona ekibiina nga n'obujulizi mubalina teri muntu ali waggulu w'amateeka president yabagamba nti obuyinza buli mu bantu musituke mugende mutwala obujulizi n'abantu abajja bayita kubanga emisawo yakuyubula ggwanga tetugenda kulina n'abantu bankwe ebbanga lyonna so ngenda basamwe n'abantu b'e Masaka abakomplaininga nti eri abantu abakyawa bali mu noopu oba bakyankalayo okulembeze musituke mugende mu kitebe oba muwandiika obujulizi muwandiika obubaka omutwale ku kitebe mwongere ensonga ezo kubanga ffenna twagala nkyukakyuka ekirala akakiiko akavunaanyizibwa okusunsulamu bagenda okwesimbawo bono bakajja nabo baweereza tulina okwemulugunya kungi okuva mu nsonda ez'enjawulo bakandidate abamu bagenda ku bitundu ne bagamba nti bo kaadi bazifunye dda era bagenda baga nti basasudde ssente okujjawo ebigambo ebyo byogerwa kandidate yenna gwe mugenda okuwulira nga yafulumiza ekigambo ekyo nga byakigamba bakirinako obujulizi kandidate oyo adisqualifyingibwe oba alina ssente oba bamwagala oba temwagala ku kitundu adisqualifyingibwe kijjawo okwo n'erinnya ly'akakiiko n'okwo n'ekibiina nti kaadi zitundibwa nkiddamu engambo nyingi zitambula nti eri abantu abaga nti bo kaadi bazifuna dda era bateekamu ssente ngenda kusaba abantu bonna abalina obujulizi nti ebyo bakandidate babaga nti kaadi bazifuna bawaayo ne ssente mugende mu kakiiko weekali mukategeereze kandidate oyo mulete obujulizi obumuluma nti yaga nti kaadi ye bagimuwadda oba mulina obujulizi mubuwe mu kakiiko ako oyo agenda kubira disqualified tewala nnyo ebigambo kubanga bwe tubeera mu bigambo bingi bino tuwa omulabe waffe omwaganya okujja okuyiza mu kibiina n'obukulembeze kati ngenda kubira omulanga akakiiko akasunsula abagenda okwesimbawo bakaba bange batumiddeko era mbaagala nnyo naye mukole omulimu omuyonjo omuntu yenna alimu ebitege mumusunsulemu aveemu anaanyiigaanyiige ne tutaasa ggwanga era yensonga lwaki nziza wano ne mbagamba nti mwenna abalina obujulizi n'okwemulugunya ku bantu abagaa nti bo kaadi bazifuna dda please mugende buno obubaka obusembe bwa comrade gwe wenda foot soldier ne comrade ng'ogenda kwesimbawo oli mu kusunsulwamu ngenda kusaba nawe bw'obanga olina obukwemulugunyako yita mu kkubo lyerimu eryateekebwawo olw'ensonga ekigendo lwaffe kyakujjako Museveni si kyakulwana ntale ziri personal naawe musituke mugende mukole complaint yammwe singa mufunamu setback ne bagana ku presentinga complaint yammwe oba complaint yammwe omuntu yenna n'agenda ku kitebe bagana okuwuliriza complaint ye oba okwemulugunyakwe then you come back to me oba n'omuntu omulala yenna akola ku byokwogera ku mitimbagano kuno mukomeewo mutubuulire ffe tujja kumanya ki ekyokola nkiddamu omuntu yenna atuuka ng'ayagala kwemulugunya bamulemesa okuyingira ku kitebe oba okutwalayo okwemulugunyakwe mutubuulire omuntu oyo ani yabaganye lwaki baganye okuwuliriza lwaki baganye okwemulugunya kwammwe kuba president tugamba nti obuyinza buli mu bantu
ate ayagala okukola ekintu kino nga kiri mazima n'obwenkanya bwerufu. Kati omuntu yenna akulemesa okukola complaint bokutwala okwemulugunyako ku kitebe mu budde bwonna, please mututegeeze, ffe tujja kuba ensonga zino tuzoogera tuzibuulire eggwanga n'omukulembeze ajja zitegeera. Kyekikulu kya byonna. Ebisigadde byonna Mukama bankuumire, atakuumira mpeera mwekuume. Tugenda mu kaseera k'akazigizigi. We are under occupation whereby Ntulande state eri willing okufundinga ssente zonna eziri mu ggwanika n'eziri e Bulaaya ze baatereka oziteeka mu kalulu kano kubanga agakolera komba Suwani. Bakomrade bali ku ground mwegendereze nnyo obutwa butambulira ddala. Bakomrade bali ku ground mwegendereze nnyo panda gali agenda mu maaso. Wano ku mainstream media tojja biwulirawo, ojja bisaaku mitimbagano egy'enjawulo ng'ensonga zino baga nti abaana gundi bamuwambye nga batwala kubanga babagala okubaagala kuwamba olwensonga bali ku pressure. Kanjala kutegeeza munnange, kola buli kimu ky'olina okukola nga weekuuma olw'ensonga nti obulamu kikulu nnyo. Tukwetaaga mu Uganda empya, tetutaaga muntu yenna ng'afudde. Kale ngenda bategeeza mwena bannayuganda buli mukyali muteeke eriisa ejjogi ku bantu bonna be muli nabo. Gwe wenna alina okwemulugunya, please genda ku kitebe oteekeyo okwemulugunyaako, mutegeeze akakiiko, mutegeeze obukulembeze bwa National Platform ebizibu ebiri mu bitundu byammwe before nga tebannanga bakkali. Nkiddamu before nga tebannanga bakkali. Oyagala eggwanga omutwalo gumu n'ekitundu ebyo tegirina we gikubulira kugenda kuteeka complaint yo oba complain eri akakiiko oba eri abakulembeze ba National Platform. Mbamenyedde ebitundu bino: Makinje, Lubaga, Kawempe, Mukono, Kayunga ne Masaka. Mutuyambe musituke mugende mutwaleyo okwemulugunya kwammwe. Bw'oli ntono mukulembeze mukyamu akola ABCD ng'olina obujulizi butwaliyo, teri ali above the law. Kakabe kakiiko ke baateekawo okunoonyereza nga nako kakyamu nako mutegeeza abo bakasingako nti bano bakola ABCD. Kakaba akakiiko akasunsulamu nga nako kalinamu bituli, nako mutegeeze abakasingako nti akakiiko kalimu bituli ABCD, provided ng'olina obujulizi. Tetwagala kusala mugambo oba okuwaayiriza, provided ng'olina ki? Ng'olina obujulizi. Oba tolina bujulizi sigala yeeyo. Okitegedde bulungi baganda bange? So ndowooza ze ensonga zinjagala obbagamba buli omu wooli weebereremu, n'ennyongera obbagamba nga nfundikira nti Christopher Damulya Kijambiya Maria Mungu ofa kinensi. Toli wa kitalo nga gwe bolowooza. Twali tulabye abanene emirembe engalo. Ebikolobero byonna by'opulaninga ne byokola eri muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu bigenda kukomekkereza nga biddidde ggwe. Ekyokukulietinga abayeekera okwatirako Kyagulanyi, ekyokusetinga bbo mu Kampala Mukono wa Kisu mu festival oba mu bivu oba mu makanisa oba ebifo ebikuŋŋaanirwamu mu biteeko Robert Kyagulanyi Ssentamu tekirina ekigenda kutaasa wadde kigenda okukwongerako, ogenda sigala nga gwomu. Ekitongole ekya Chief Military Intelligence oba ekya DS mukomye ebintu by'ekisiru, tuli mu .com era. It's all about ideology. Who has better ideologies, the people decide their leader, not you. So mulekerawo okutiisatiisa, okuwamba abaana, okubateeka mu safe house obatulugunya. Nyongera obajjukiza nti poliisi y'e Naggalama ku basement bbiri zerina ku flat eyo, ezo nato Torture Chambers. Christopher Damulya kennyini alina abantu be yakwata n'abasibira mu Torture Chambers ez'enjawulo nga tebawulirizangako ku misango gyabwe okumala emyaka 2-3 oyo naye waali n'abalala. Saagala kumalira budde, njagadde obategeeza security alert etambule mpaka lunajo lunaku lw'enkya. Mwekuuma abantu b'e Kampala Mukono wa Kiso ne bannayuganda abamu mwegendereze nnyo entambula yammwe kubanga Christopher Damulya alabika akaaye ayagala kumaliriza muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna esoboka olw'ensonga akimanyi bakame bali ku pressure baba nga bakole buli kyonna ekisoboka okuba nti bakola. Kitegedde bulungi nnyo. So yonna gy'oli muganda wange weebereremu. Mukama bankuumire, vidiyo ewedde.